National District balaze mu 2021 bwe balonda NUP ne Kyagulanyi Ssentamu tetwali ku muyaga ng'abantu abamu bwe bayogera. Bantu abamu bagiyita weevu nti weevu ye yali ereetedde abantu b'emukono okulonda nga bwe balonda. Naye okumanya eno si weevu, even ne feesi we zaakyuse era abantu b'emukono bazzeemu ne balonda NUP. Kubanga mukimanyi twayimirira wano bataano luli era nakati tuliwo bataano naye feesi za njawulo naye abantu b'emukono era bazzeemu ne bagamba that it is NUP. Olunaku lwajjo bansoma embeera eyabadde bannamukono kubanga bo baawulira ekigambo kano akalulu okanoonya n'okalonda n'okakuuma n'okabanja singa bagezaako okukabba. Kati abantu babadde bagamba nga bano baluddeyo eri waggulu oba bakabbi ne beegezaamu ng'abayagala okutandika okukabanja. Akati amangu ago abakulu ne basoma nze ne basomako 2,000 ndowooza nterenve wano. Naye nabadde sobola kuva wano kubanga enkola y'ebibiina by'obufuzi etulagira kukolera wamu. Sobola kuva wano nga bannange tebannaggwa. Sobola kuva wano ng'obululu bwa pulezidenti wange bukyali awo bakyabusoma. Era wadde tuwangudde n'okukisoma tumanye ensonga lwaki amaniyo ebyo tebisomeddwa kuggwawo. Tumanye ensonga lwaki ebyange tebyasomeddwa kuggwawo. Ne bannange bano waliwo era ebitonotono ebitakoze eki bagezaako kubalansinga kiri kololo kalulu ka pulezidenti. Naye ng'ate empapula zonna eza pulezidenti ffe twazifuna promptly n'okusinga ezaffe era tuzirina. N'olwekyo kati tuva wano tuli bagumu nti ekitebe kyafunye dde empapula za pulezidenti n'ebiziriko ebituufu era bye twagala okuwulirwa nga bisomeddwa. Of course returning officer aweebwa obuyinza okusoma ebivudde mu kalulu nga afunye ebisinga obungi. Naffe tetuganye twagala okumuyozaayoza kubanga waliwo abaagambye nti bajjewo Muganza baleete ono omukyala mbu Muganza teyabayamba. Baba abanaabayamba bali singa mwali bakuyambibwa bannayuganda mulina kumala bizibu bya bannayuganda so si kukyusa returning officers ku ssaawa esembayo obululu ne mubuleeta leeti. You have differentiated most of our people. Abantu abasinga obungi emukono be batalonze olw'embeera gye batuttemu obululu nga buyise obuma ne buyita ono presiding officer agamba mulondere ku register ono tannabiwulira alikome ye tannabiwulira ebifudde e Kampala wadde nno nawana emukono yalemeddewo agamba nti alinda bakanika kuuma. Bayongeddemu essaawa nti mulondoe paka saa 11 bangi box bazisumuludde essaawa 10. Ebintu ebyo byonna byaleetedde abantu baffe bangi obutakola ki. Ekirala ne bagezaako okubba obululu oyiwamu obuki ewange bwabukutte wali mu ggwafu mukono north kyayitiridde. Ekirala ekyo kati kyetulaba ekyokuzimba amaka gaffe ewange babaddeyo bayodde abaana. Bwe tugenda mu kalulu abakulu abo bamanyi tubeera n'abaana abakuuma akalulu. An election naddala ng'oli mu political party ya kibiina abantu bonna babeerawo ne mukuŋŋaanira we mukoze kampu ne baze ne babayoola omu ne bamukutulira ddala okuki. Tuli wano kiwanuka ono omusajja ali mu nnaku y'amaazi baziiza amaka ge n'omuttira omwana gamba tetumanyi kigenda natubaako bagenza otusoma bamaze kujjayo ne bamyusa nkolabira ddala tulinganga abalangirira ti mukuŋŋaane tulangirira ababbi b'emukono amagye gonna tetumanyi na kigenda kubeeyo so nga twalisabye abakuumaddembe batuleke tusanyukemu n'abantu baffe tetuli wano ku lwaffe. Obwo obululu bwe basoma nti amani yafunye 97,000 baba bategeeza bantu bali eyo naffe tulina okuddayo naffe ne tubasomera nnyo so tusuubira nti bannange bagenda tubakyagulani mwebale nnyo. Kulijjo kwabadde Kabanja ate olunaku lwa leero twebaza Katonda nti akutte ku mitima gy'abo ababala era ne baanawunsinga ne balangirira ebyo ebivudde mu kalulu nga bwe kateekeddwa obba. Wano we tuli njagala okutegeeza eggwanga lyonna nti
Mukono district yonna myufu era myufu okugira ddala ku Mukono North, Mukono South district municipality ne Nakifuma abaka bonna abawangudde ba National Unity Platform. Ekyo ekiragira ddala nti ekibiina kyaffe tekyakola nsobi yonna kugaba kaadi nga bwe kyazigaba. Ekyokubiri, tuli mu mbeera nga wetwogerera kati amaka g'ababaka ab'enjawulo gazingiddwako era n'okuva kwaffe wano tetumanyi kikigenda kuddako nga tumaze okufuluma ebweru awo. Era tusaba bannamawulire abali wano amawulire gano gasigale nga gatambula kubanga tetumanyi kigenda kutuuka ku Honorable Nambooze. Twawulira dda nga bamwepikira, tetumanyi kiri wa Honorable Mulima Mayuuni oluvannyuma lw'okutta omwana mu nju ye ne bamwerumbira ne bamutta. Tetumanyi kigenda kuddako nga tumaze okuva ano, naye tukkiriza nti obuwanguzi weebuli. Ate nga twagala kulaba n'obwa Pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti nga bwe bwabaliddwa mu box nga bwe butaalingiddwa era bwe buteekeddwa okutuuka. Bwe twogerera wano waliwo n'ebifo ebimu mu sub-counties ez'enjawulo ng'obululu tebabwogeddeeko n'okubutali nga tebabutaalinze, naye ndowooza bagenze okulaba nga bungi nnyo ekisukkulumye nga ne bwe banaabugattako era kye kimu, ndowooza ne bagaa katulangirirewo ng'obudde bukyali. Twagala okwebaza abantu bonna abagumidde embeera eyo okuva we twalonze. Tusuze wano katugenda mu lunaku lwa kusatu naye twebaza nti basigadde bakyali bagumu era balindiridde results. Mwebale nnyo, mwebalidde ddala Mukono district emyusa olunaku olwaleero. Ababaka bonna abaliyo ba National Unity Platform 226 231 kegwake kekole ki ekyo tekigenda kukyuka. Wabaddewo n'ekikwekweta ekyagala okupalapalanya okulaba nga obululu butwala, naye nsiba mbagamba nti embogo tebagibbira mu kaveera akalulu kabasuseeko obungi ne bakalangirira nga bwe kali. Mwebale nnyo mwebale. Nze Kiwanuka Abdallah Kayongo Mulima Mayuuni, member wa Parliament owa Mukono North omulonde ataliyo. Twebaza Mukama Katonda nate akitukoledde wakati mu byonna bye tuyiseemu ebyokusoomoozebwa tuyita mu campaign gye mulabye omulungi ebadde ey'omuggundu ey'okututiisatiisa. Tubeera nga olunaku olwaleero bannange batulangiridde ku buwanguzi. Mukama Katonda waffe weebale nnyo, weebalira. Ate ne twebaza abalonzi ba Mukono North, twebaza bannamukono North. Ebigambo batwogeredde bingi naye ne mbeerawo ne mwawula ebikyamu ku bituufu ate ne muyimirira naffe ne mututeekamu obwesige. Tubakakasa tetugenda bavaamu, tetujja balyamu lukwe. Ebbanga lyonna tugenda kubeera nga tuba ekifaananyi kyammwe era nga bwe tubadde ebbanga lyonna. Nammwe tubeebaza bannamawulire wakati mu kutiisibwatiisibwa mugezezzaako okubanga mutuwa platforms ez'enjawulo n'okugezaako okwongerayo amawulire g'enkyukakyuka ebindabinda. Tambudde ebitundu bingi era muteerako nti balina obuwagizi Mukono eno y'NRM naye Mukama mulungi nti abantu basazeewo. Bassebo ne bannyabo, nze nga Mulima Mayuuni nina obuzibu era simanyi bwe tugenda kukikola. Mu 2021 mwenna mukimanyi bulungi nti nalangirirwa wakati mu baganda baffe abaali battibwa, abaali baawambibwa. Emyaka 5 nga giyiseewo abantu abo tebaddangamu kulabika okuli Kanata Muhammad ne Sempijja Yuda. Era embeera eyo yatulemesa okuyisa ebivvulu n'okujaganya kubanga akiyinza okulabika nga fe abajaguliza ku mirambo gya bannaffe. Mwenna kati mukirabyeko, simanyi nakinyinza kukola, simanyi kyenyinza kukola kikiddako nti mu lugye ewange omulambo gw'owooluganda lwange guli awo baba bakubye amasasi ekiro nga tuli wano. Ennyumba ne bagyasaayasa endabirwamu, emmotoka ne bazikuba amasasi endabirwamu. Kati simanyi bwe nva wano oba ŋŋende ntya ewaka nga ŋŋenda njaganya ntuuke ntya ewaka simanyi. Era abantu ate bwe siijaganya banaagamba kakati awangudde atajaganyizza. Ate bwe naajaganya
nti olaba yasaddaase naye tusaba Mukama Katonda atunyweze atuyise mu kaseera ak'okusoomooza ke tulimu wakati n'ebigenda mu maaso nabyo bituyiseemu n'abakakiiko b'ebyokulonda abo tubeebaza wakati mu kutiisibwatiisibwa abamu si bonna ab'NRM abamu mu NRM nga neewuunya omusajja n'ava eri ng'akimanyi nti yawanguddwa ffenna batulesezza eri emmotoka naye ye n'aleeta era mu afandali era najja yiye n'agiyisaawo mozo nomumanyi mulwadde era ffenna tutambula tuwenyera naze tukomye eri naye okuba nti bawala ebbanga lyonna mubirabye netwebaza akakiiko k'ebyokulonda ne bannamukono abamu ababaddewo okulabanga amazima gano gazuukira ddala kyala radisi tubaddeko naye wano eno n'abalala mwenna bannange mwebale nnyo mwebalire ddala akasemberayo ddala oluva wano tetugenda kukungubaga naye era wakati mu kukungubaga bannange kamera muzitambuze kubanga tuyinza okuba tuyitaawo sekawuka kaali kakulumye nga nteeze wali agambe anti yannemesa atumaliriza ddala omulundi gumu batutadde ku lukalala emirundi mingi nti batwagala n'ebyabadde emukono noomana mubimanyi okuswazi kutte lubona nga bazingiza mu baraks motoka mukama mulungi nti teyeefuula bagambye waliwo abafunye akisidenti bamenyese bafudde naye etunaabiraba emirembe gy'omukama Katonda gibeere namu naye era okwebaza Katonda olw'obuwanguzi bw'abantu bena Kifuma banaffe tuyogeyoge Abanayuganda njalo bategeeza nti obuwanguzi buno butono nnyo okusinga obuwanguzi fenna bwe tutayambira saba nti amaaso gaffe tugateekaawo kikulu nnyo ofuna obuwanguzi buno butono kubanga butuyambako tuba ku buwanguzi obunene naye kyesagala kubuusa maaso nina mukwano gwange wedda gwendaba wano tukina polling station bibiri nga mukinanezibwamu polling station ezo zonna zonna twaziwangula ezisinga obungi twawangula polling station nga 206 naye wedda mulaba wano wadde eri netwebuuza nti omuntu atawangula wadde polling station 10 onoonyaki naye tuemusine nayingira mu kusiko ekitiibwa kya Mukama Abanayuganda yabo bategeeza nti obuwanguzi bwaffe buno nnyo ate Uganda yawamu kulaba abaana bammwe nga tebabona bulaaya bwakadaama kulanga abaana bwe balina emirimu kulaba nga mumalagala tusangayo amalwaliro budde ennungi awo wetwagalira wetulaga era nga tujja kutuukawo olugendo lw'emayiro ntwalo tandikandi where we're going, at least we have a view, so we see where we're going. The biggest picture, the biggest task that we are facing right now is to give the Ugandans a new Uganda. This is our, our dream, and I'm sure the dream is going to come true very soon. Thank you so much. Woman MP-elect from Mukono District. I want to begin by thanking God for this victory, especially for winning it the second time as Mukono, making Mukono red. Specifically, I want to represent unity. In my position as woman MP, I traverse all the 4 constituencies, and it's a must to work with the direct MPs. What I have seen is the definition of unity and teamwork. And this is what has led us to the victory. I believe with the unity that has been exhibited, we shall together work to develop our district and to be a joint force, a joint voice for justice in our district, especially Mukono, that faces a lot of injustices. While we were here waiting for our results to be pronounced, there was a lot of atrocities happening outside there. A lot of police brutality, attacking homes here and there, literally suffocating our people. So we are here to be the voice of justice,
and we are going to be the voice of the voiceless. And it is no wonder that we are falling under the umbrella which is supposed to represent the majority who are suffering. So I am privileged to be among the team and to also deliver the manifesto of our President Kyagulanyi of a new Uganda, where we're going to have quality services, we're going to have quality representation and all that. Thank you very much, and thank you, Mukono, for believing in us, trusting in us, bearing all circumstances, and going to vote in large numbers, and heeding to the protest vote that we have been singing for the entire 3 months. Bless the Lord, and I congratulate my fellow members of Parliament for the victory that has been attained. Thank you very much. Omubaka omulonde Mukono District. Njagala okuyozaayoza bamembers ba Parliament aba direct constituencies okutuuka ku buwanguzi. Waliwo obuvundu obubadde bugenda mu maaso, naye tuyimiridde nga ttiimu netwebeererawo ffenna. Teri mubaka avuddewo paka bafenna batulandiridde. Ndi kyokulabirako ekya unity eky'obumu nti nkolaganye n'ababaka bonna ab'enjawulo okulaba nti tufuna obuwanguzi bwa disitulikiti yonna nga National Unity Council. Era nkakasa nti tugenda kukola delivery wamu neera ng'abamembers ba National Unity Platform. Twebaza abantu b'e Mukono okubeera abagumu, okulwayo, okulonda, okugenda making sure nti abakulembeze bammwe mwasaba nti batulandiridde olwaleero. Tubasuubiza okubakulira babeererawo buli ngeri zonna. Mwebaliyo, Viva!